Ekkaddiyizo li Kabaka Muteesa I Catholic Memorial Museum liteereddwa mu kizimbe ekiriraanye Ekereziya y'e Lubaga era liteereddwamu ebintu eby'enjawulo ng'ebyambalo ebyayambalibwanga abaminsani, ennyumba eyeefaananyiriza Muzibwazaala Mpanga, ebifaananyi bya Bassekabaka n'ebirala kw'okumya amaaso. Ekkaddiyizo libbuddwa mu Ssekabaka Muteesa I era lizimbiddwa ng'ebimu ku bikujjuko eby'emyaka 10 egya Lutiko y'e Lubaga era litongozeddwa omumyuka w'okubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Obwakabaka bwa Buganda twala omukisa guno okuggulawo ekkaddiyizo Kabaka Muteesa olubereberye Catholic Memorial Museum. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere yakuliddemu okuwa omukisa enteekateeka eno era oluvannyuma balambudde ekifo kyonna n'ebikirimu. Awono abamisale bajja mu Uganda tebazibuwalirwa nnyo kuyigiriza ddiini kubanga Abaganda Uganda baali badde nga bakkiriza. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II mu bubaka bw'atisse omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yeebazizza Ekereziya olw'okujjukira Ssekabaka Muteesa I ne bamubbulamu ekifo eky'ekitiibwa kino. Twebaza Ekereziya okujjukira Ssekabaka Muteesa olubereberye nabbulwamu ekkaddiyizo era ebyafaayo wano ku kitebe kya Ekereziya ekikulu. Okujja kw'Omukristo mu Buganda kwaleeta enkyukakyuka nnyingi. Oluusi ebyafaayo bibitaputa bubi era ne byonoona ekifaananyi eky'obugunjufu bwe twali tutuuseeko mu Buganda abeeru we bajjira. Ekkaddiyizo lino ligenda kutuyamba okujjukira Ssekabaka Walugembe Mukaabya Muteesa olubereberye ate n'ebyafaayo bye n'eby'eggwanga lyaffe okutwalira awamu. Tusuubira nti ekkaddiyizo linaayamba abavubuka okutegeera ebyafaayo byaffe kibasobozese okutegeera nti eddiini tekitegeeza kwerabira nonoyo n'obuwangwa bwaffe. Tubeebaza olw'enteekateeka eno ekereddwa ng'ogumu ku mikolo egy'emyaka 10 bukya Lutikko y'e Lubaga etukuzibwa. Twebaza omugenzi Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga olw'okufuna ekirowoozo eky'ekkaddiyizo ate n'okuwoma omutwe mu kuzimba ekizimbe kino we liteekeddwa. Twebaza Ssaabasumba Paul Ssemwogerere olw'okumaliriza ekyatandikibwa bwe yaddira mu bigere ate na buli ssekinnoomu abadde mu nteekateeka zino. Obwakabaka bujja kutambulira wamu nammwe ku nsonga y'okutumbula ekkaddiyizo lino. Kabaka Muteesa olubereberye Catholic Memorial Museum ngitongozza n'assaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere yeebazizza Obwakabaka olw'enkolagana ennungi n'Ekereziya gy'agambye nti kabonero akasiima Ssekabaka Muteesa I olw'ettaffaali eyateekako Ekereziya mu ggwanga. We cannot do so without remembering the vision and leadership of His Majesty Kabaka Muteesa I. It was under his reign in the late 19th century that the first missionaries set foot on our soil. In 1879, the White Fathers, missionaries of Africa, arrived in Uganda, welcomed and protected under the authority of Muteesa I. This encounter marked the dawn of a new chapter in our history, a meeting of faith and culture, spirit and kingdom, heaven and Buganda. Later, under the successors, the Kingdom of Uganda generously gave land to the Catholic Church, including this very hill of Lubaga, on which our mother church, St. Mary's Cathedral, majestically stands. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere atendereza Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga olw'ekirowoozo kino kye bateekesezza mu nkola. Okuva mu mwaka 2014 kitaffe omugenzi Ssaabasumba
Cyprian Kizito Lwanga yafuba nnyo okulaba nga kikyukako. Museum gye tubadde yali teriiko kubanga kati yagifuula kalina n'ateekayo ne museum n'ekirooto kye kyeyalina. Richard Mwanje, Netone Kitenda, BBS Telefayina, agesigika.